kalekeka nti tubadde tetunakufuna naye nga bakuwa waliwo ebintu ebimu bye bakwogerako ng'omuwala afuukidde omuwala ng'akwesimanyi kituufu akwesibaku. What was the true story about that? N'ebyalikenga mu mawulire ne bitambula. Nandi kakati omulimba omwerekera paka ku mulyango. If I put my nina mutabani wange atira ngamba nti why not putted? So I don't want to use the putted. But if I put my weight on a small girl like that during the time of her utterances, I would seem as if I'm distorting the facts that she's seemingly trying to portray. Byayogera neninda bigende mu maaso simanyi mwabituusawo ne bannamawulire byakomawa byagomba nti omuwala nakati tonamuwa luyimba lwe nti yala ensonga yala omukuba kibatu. Kakati ekibatu, look at me and look the way I look like. Ndi mwanvu nnyo atasobola kuba na mukazi. Simanyi lulimi n'oluzungu manyimu. Zaako tulabe. Ndabye abantu omanyi level ya indecency bweyingira mu society omuntu kyebabazeewo n'amateeka n'amapya omuntu nalowooza nti ajja kukwata kamera agambe nti Michael Jackson musajja mubi nnyo nnyo yali ankwana. Yes, nze nkwana bakazi sikwana abasajja because I'm a man. Kwana bakazi sikwana abasajja because I'm a man. Naye si buli kiraasi ate sibera na badongo ba musicians. No, I don't date musicians because I've got naina abawala abasinga okunyira mu Uganda ba dream girls tebabyogera nkufe kutandika okuyimba twatandika na mabeti mpologoma mu producing abayiri Nambiru ne ba Juliana nga bafana nga bamalayika nga baloza n'okulowooza nti saagala bakazi nzuukuse kati. I'm trying to relate. Ngamba mutunulire nanti before you even answer mutunule Eddy Yawe govuze ekibuuzo ekyo yalwa abaddeko n'abakazi abalaba and so on. Kati omuntu bw'avaayo eri good enough nze samwansalinga era bamwansalinga n'ayogera nti Eddy Yawe mubbi ateeka okufuna first track record. Ne to cut the long story short, ndi muyimbi ayina ennyimba ennyingi ana producer. Buli amuyimbi yenna ayagala okujja n'anfunako amasannyalaze ateekwa okugondera byenjagala. Ekisooka ateekwa kyemuyigiza okuyimba ateekwa okuba nga akituusiza nti recording. Bwe kikulema no deal. Oteekwa okuba nga eddoboozi lyo lituuse ku kyenkola kyenjagala. So levels bwe zitula ate saagala ssente era akugamba nga nti wadde Eddy Yawe ssente no. Nze abayimbi bonna nyamba bayambe Mukama yampa abasajja oba abakazi. So oli bw'avaayo n'akola talences ze, the law will catch up to her at the time. Saakireka the law at that time. No, the law will catch up with her at the right time. No, ate kakati ogenda oli journalist omanyi naye ndi journalist. Kakati ompa leading question. You're leading me to a track where I'm not supposed to answer. Teyampa benjagala musically, yes. Well, we probably byatatukiza. And actually, oluyimba olwo baluyita lwasooka kuba gwe nnina. Ne lufu nyimba ne zigira. I think I met that girl in 2017. Bw'oba ogenze noonya Eddy Yawe in Denmark 2017. You'll see small girl coming on stage to dance with me. So nangi sometimes abantu amumbera. But even after years, nina amatwale gange Netherlands. Najja ne recording enyima tuziddamu. Tuzizuka ne zigana nange zange zimu zannemerako okufuluma kuba tezaatuukirira. Era siteekeddwa kufulumya lwakuba nti omuntu anforce n'enfulume. Kakati tulina omuwala mulala bayita Gloria. Nina oluyimba olwo kaloosa then ne kaloosa olulala. Luli oluyimba gye luli actually saalugaba naddugaba kuba nyina ennyimba nnyingi. Naye n'oluyimba luno olulala lukyaliyo because lwate lunakula. Omuntu bw'aba disgruntled genda ogambe nti mwami yawe tampadde mukisa aguwadde oli naye bw'ogamba nti yataddewo ekibatu
onzikakanye wansi nze sibitya because what makes me is singing onzana okuŋŋamba nti ndi musezi oba ndi mulogo but if you cannot defend it I'll keep quiet until I have time for you. No, I'll have time for her when time comes. Kino kikuleka waggwe ng'omusajja omukulu alina family n'abaana. Bategeeza nti society mwe tuli mulimu abagwenyufu mulimu n'abatali. Nekisukka mulundi gumu 2 3 nga boogera ekintu kino. No, kati nze anti bw'okola track record bwe ŋŋamba nti nasanze mwami Keizi ku Luzzi nankubirayo n'omulala eyeekwasiza abadde azannya amazzi ne gamugwako n'agamba nti Keizi yankubidde ku Luzzi but facts go on. Ebintu bino by'amateeka byonna by'amateeka mulimu harassment mulimu receiving money by false pretense mubamu ebintu bingi nnyo. You don't come and accuse gamba nti n'omuntu yansaba ssente n'atampa kyampa ng'ogenda ng'okola record police and so on. You don't just come before the camera to complain. Camera should be secondary. N'ogamba naye yenza yaloopye gundi oba okitegeera era omusango gyeguli and so on. Why do people waki bakomaawo bwe bati oŋŋambye njagala obeera attentive ombuuzizza n'akayimba n'abawala recently bana I sang with Elena Nalumansi. I don't have a problem with her. I sang with Liani Lavio. I don't have any problem with her. I sang with Carol Nantongo Kichigale and I sang and Martha Mukisa. Kakati oluyimba lutwayimba n'omuwala ono baluyita batya mulumanyi mwaluwulirako Kalosa eni mwaluwulirako somewhere I just saw the video nga bafuluma nguzina naye okay kakati problem eyasooka eya Carol Nantongo I think it was copyright nti si copyright ako yali ya Martha Mukisa. I think ebya Carol Nantongo everything went well apart from the fact nti maybe Bambi yali alowooza nti no performing naye wonna bwe tulina okuba nekitasoboka but at the end of the day she came and she made it with me era wabansabye nga nsobodde kuba nakimukakasa nti si buli weyagala performing naawe tinaasobola katunuika kati bwe tufuna time nga we tuli enjoy life and she apologized to me. Martha Mukisa I recorded Neteze, it's my song. Bw'oluyimba lugenda ku YouTube mu Kiige nti lugenda basically corporate owner atera kuba omu nti waliwo tiimu eyali uploadinga ng'ate nani balu uploadinze ka tiimu eyo neerujjayo kakati abalala bo bongerako ebirala siwulanko Martha Mukisa ng'agamba nti Eddy Yawe namugambye kino najjayo oluyimba. I don't think. Is it true that lady invested any amount of money mweyo process yo nanga kumaliriza what is investing like okuteka mu luyimba lwa kasente kati nze kankwegwo negiramu once upon a time I go to Denmark and perform. I was on stage, I see a girl coming on stage na dancing nanga as a fan backstage nangamba manyi okuyimba ne muganyimbiramu wayitawo emyaka 3 nangamba nti bannayi nsaba kunyimbiramu ne mugamba nti kale ngenda ku vacation ngenda Netherlands sikunsasula ticket nja kukubira nga ntuusaawo kale funa studio mu Uganda Isma Pro funa studio tuyisemu tulabe nga baleweza oluyimba lwa recording e Uganda nga ntuuka ng'oluyimba luba recorded nga tugezaako n'okubaako akwata video nga nzire Uganda nga nkwata dream studio yani ya Eddy Yawe nga tukwata kamera zani za Eddy Yawe nga tugezaako okukola project nga it doesn't go anywhere. So wabaawo ngawo any receipts that have ever been issued to me oba any money sent to me Eddy Yawe twamuwa sente bweziti ansolamu I'll be willing to refund that money with profit here. Banaye obulamu tugezaako sijja gamba obi nnyo oba bulungi nnyo naye nga tuyiriba nsanyusa okuba ate nange ndi nammwe lunaku olwaleero. Tusooke twogere ku being a legend. Being a legend bangi bakimisi understanding. Who is a legend in Uganda? Mu Uganda wakyo ndeetera entalo abalala ekigambo legend is their middle name abalala kugamba simanyi naye legend kwe kuleka omukululo
naye bw'obanga mukulu guli mu music oteeka kuba music ng'omumanyi si lwakuba nti wayimbako n'okaddiwa n'omera envi. Not every grey haired artist nti legend, no. Oteeka okuba oba lwakuba nti oluddewo, no. Oteeka okuba nga by'oyimba biri mu tuluba lya music yennyini nga music bw'abeera. So oteeka okuba nga teweyita weyisi legend naye nga ndowooza legend bakikuyita si gwe oba okyeyita ndowooza. Nzatokere ku bantu abamu ababadde wano with respect tusobola okugamba ku myaka gwe abamu gyomaze mu art nti abamu b'osanzeemu waliwo ne bye batakoze naye mbadde mpulira nga babayita ba legend. We are happy nti olina abakyala abamu b'oleese ku industry. Si bakyala bokka, abakyala bali recent naye n'abasajja actually bafuuka n'abakyala. By the way abakyala manyi engeri gye nnyimba nnyo obuyimba obw'omukwano, so n'abakyala bangi nga ntandikira ddala okuva mu Dream Girls n'abalala. Yes. Nebyokoze biwera kweragira ate nkyakola state yo gy'olima ennungi naye abantu nga bali mu state ekyali embi ng'ate basooka nayo nedda muziki waabwe yali tabasasula planning bibaako. Nze Katonda yampa buli omu Katonda amuwa talent eyiye. Nze ayinza okuba nga yampa pipa 2 omulala n'amuwa tampeko, so kiyinza okudetermininga income. Kiyinza okuba nga oli yafunanga ssente n'azikozesa bulala. Kiyinza okuba nga omuntu yaggwamu mangu because abantu bayiiya ne baggwamu mangu. Kale nze Katonda mwebaza nti nkyaweza ennyimba ezisukka 10 mu studio ate ng'osanga upcoming nga taweza 1.5 oba tamanyi bayiiya luyimba. So kisinzira actually the amount of talent what you have in your store determines your ongoing and possibly the income. Kuba oba tolina kyowa abantu ate banakusasula banakusaba batya okujjako oluusi okuyita ne baga nti katukulabeko mulundi gumu omwaka. bangi nga bali disparate mentioning Michael Zigidi bali desperate era bamenyeko no baga you still missing them. What should be done kuba nti bano abantu baddamu amaanyi era kyekyabamalamu amaanyi. Nina mukwano gwange musajja mukulu bamita Frank Mbalire yayimba agamba ndikwambala ng'ekkooti ndikwambala ng'essaawa na bwimba bungi naye yakomawo ne Uganda ngazze okutunda music ne bamu disrespecting akolo nanyiga teyadda mu kufulumya. So abantu ebibafulumya ekisaawe bingi. Omulala asobola okujeregebwa bujeregebwa, omulala asobola okuunderstanding the ongoing of the changes in the society and how to handle social media. Maybe before social media wasn't there ne competition n'abanga bivaako buvi. Omulala naggwamu talent wise, omulala nanywa omwenge n'atamiira, omulala ne bimutama, omulala nga teyali muyimbi nnyo. Kwegamba issues ensonga ezivisaako omuntu okuba nti abivuddeko nnyingi nnyo ziri person to person. Kuba mbadde nasho mu Serena omwaka guno ne because of COVID ne other plannings nemba nga postponing, so I'll give all my energy to kikadde kuba mwenja okukolera maaso eyo. Tulinayo show gye bayita $1 million voice. Tujja babula bwegenda ejja kuba Serena awo, naye engeri gye twagiti postponinga tugenda kubanga amanyi tugateeka mu kikadde. So mujje bangi mu expecting the best of Eddy Yawe and other artists kuba tujja bayamba mu rehearsal.